Uganda Muslim Supreme Council ekola emirimu gyayo nga bulijjo. Twebaza nti regions zonna zagize eki zateekeddwawo okujjako ey'Embale esigadde kulayiza, naye nga twebaza Pulezidenti w'eggwanga lino nti nga bwe yasuubiza Regional Kaadi entambula, Regional Kaadi omwenda bonna yabawadde entambula, bonna bafunye. Twebaza Pulezidenti w'eggwanga lino yatuukiriza. Bino bye muwulira e Kampala enkola ya bulijjo, olubeera buli okola ekintu oba okola ekirungi tobulako bakyamu. Ensonga zemuwulira eza William Street zireme kubamalira biseera. Njagala bayimaamu mubeere ng'ekyo mukitegeera, bamemba baffe ba district kaadi, ba regional kaadi, ba Uganda Muslim Supreme Council yasooka nekwata ekizimbe ekyo kya William Street n'ekisingira basajja balaba okumala emyaka 30. Ne batuzimbiramu amaduuka gemulaba geetoledde mu Kampala. Omusajja oyo basajja balaba n'akwata ekizimbe kyaffe ate n'akitunda. Ng'ate ffe tumukoledde endagaano ya kiseera. N'olwekyo oluvannyuma Pulezidenti w'eggwanga lino nga tumukaabidde yakkiriza n'addizooli ssente eyagula omuyita Drake Lubega. Ekizimbe n'akomyawo tayito ekyapa kimumanyaga Uganda Muslim Supreme Council. Twakwata abavubuka abaaliwo banabe abasalafu bajamuyatula abasalafiya nga kwe bali ku kizimbe Uganda bana muveemu. Bwe kitaba ekyo musooke mugire ki sente rent mutandika okuleeta Supreme Council. Namwe mwesigazeeko ekintu kitono naye nga rent ya Uganda Muslim Supreme Council. Naye okuva mu 2016 bwe twagenda mu kooti okutuusa 2020 mu wiiki ewedde nga bwe batwala sente, ekizimbe ekyo kivaamu kumpi miliyoni 7.3 buli mwezi. Naye abavubuka badde bagabana sente balyandye tebalina accountability. Bw'obalaba akasolooza obuwumbi bwera ddala kumpi 10 mu myaka 13 egiyise, obuwumbi 10. N'olwekyo bwe twamaze Pulezidenti n'atuuka n'okunyiiga n'agamba nti abantu bano lwaki sente baziteeka mu nsawo yaabwe nga buli agendayo okubagambako bamuwa sente. N'olwekyo ekyakolera okuwulira mu Street, gavumenti ye yatutte steps okununula ekizimbe ekyo okujja bikono by'abavubuka n'ekikwasa Uganda Muslim Supreme Council. Si kuwamba wabula gavumenti nannyini kusasulira omusajja oli ffe twatugamba nomwanula ekizimbe naye ffe tetukirina. N'olwekyo gavumenti yateekiriza steps okugyamu abavubuka abo, era abamu bali mu nkomyo bakole accountability, babalire sente zikivaamu, oba si ekyo ebintu byabituulibwe bisasule sente. Naye nga Supreme Council yeddiza ekintu kyayo. N'olwekyo tewali kintu kyetaagisa kugamba nti waliwo nabasimanyi banawulidde mu mawulire simewo ba Muslim lawyers. Ideology yaabwe yakyusibwa nnyo. Sisuubira nti balawyer bayinza okulowooza bwe bati. Balwanirira ani kati wano? Balwanirira nannyini kintu oba balwanirira abavubuka? Tebala tulina ebizibu ne balawyer. Era baalaze nti bye bakola tebabitegeera. Era tebali ku mazima. Nga balawyer bwe bayisitera okubeera. Lawyer amuwa sente yagira yasinga omusango ndowooza. N'olwekyo bandibadde babireka. Tulina ebintu by'obusiraamu bingi ebinyagiddwa, amataka mangi, bajja batuyambeko tununule tubize mu Uganda Muslim Supreme Council. Ensonga ekwatagana eby'Essembabule ebyofaamu yaffe bukyamini yatulekera emyaka 75 zaali square miles 5 olw'okuba tetuzikozesa gavumenti n'estructuring n'ejja ku square miles 3 n'esigaza 2. Kubaddemu bantu ba bulijjo bapangisa batwala sente. Bano bamemba ba executive bagimaze ministry baresolvinga ne bagamba nti property eyo tugijjewo tufunemu ekimbiro kinaavanga mu sente zirave council. N'olwekyo property eyo yatundibwa, era wetwogerera tulina kati ekintu ekiri permanent. Tulina apartments zetwaguze mu Kampala ezigenda okuvaamu sente ezigenda okuyamba Uganda Muslim Council nga bwe twakola ku maduuka ag'enzoledde mu Kampala. Barakallahu fiik. Twafuna amawulire nti tulina eka square miles 2 naye nga Uganda Muslim Supreme Council tetufuna n'enusu emu. Netusalawo netugamba nti singa tujjayo eyo ettaka eryo netufuna ekizimbe kyetusobola okufunamu income kijja kuba kirungi. Era twasolovinga tutunde ettaka eryo
to create property which we can be getting money out of that. Ate checho chetwaisa. Kale mubaje mutawawere. Bano bebasalawo zenteka mu nkola ze mukozi mpaka siwa. Bano bamemba majisura. Bagamba nti twetaaga kino z'omulimu gwange kukissa mu nkola. Era sawa yonna tujja kuyita banamawulire twalage property gye twafunye mu ttaka liri naye nga mu mwaka gumu sente tujja kulaba nga kintu kinene nnyo ekijja okuyingira ku kanso oba regional kaadi bano ffe tugenda okubasasulira administration zonna Supreme Council headquarters egenda okubasasulira si ba district kaadi bano bafuna emmotoka naye tebasasulira kolingana mu kanso bavuga emmotoka zaabwe ne batambula naye nga ffe bennyini ku headquarters betukola tubikola ku Busiraamu era bijja kuyamba Obusiraamu olwekyo tebibamalira biseera abalekaana balekaane ndio balekaana waseme mchana watasema usiku watafanya nini watalala wacha usingizi utawashika ulamento mundu abadalekaana yona afuruta ali mutulo hata kwebaka